Buli wawo agira kukanta wajja kulonda nsenene n'ositegedde owa mira kabi wakamuja mira kabi wakamuja boy anga sibajukira na tebakubona ko bodi bakubya konaga ye gwe tulaba tebasobola kuntegeera okakaza kye kituufu tebasobola laba ne muganda wange yambita ku bwisi ekanawo one blood akuita muyisinganya ngatamanyi n'omukuya n'omuganda nakulabeko yenze nagamba neddala ekisoboka erinnya lya King Sama engeri njagala mu King Sama namujjako erinnya lya King ate Sama nalijja ku Sama Soja Sama Soja mwagala nnyo muyimbi wange buli omu wamujjako erinnya n'omujjako King oli ne mujjako Sama kwaba ni gwali omitinzeko in person tewali ate okuwuliziganya tewali gwemanyi okakaza sibamanyi sibalabanga nako official kati besides akatambi kano ani yali mu video ya Lily Puzzle yoli omulala era yennyini yoli yalimu naye bakubanze lwakubanza trendinga kugamba like video zange zitrendinga nnyo kitegeera walina following esinga ko yoli following likes bichi yeah bwokola challenge ndanga si muluyimba lw'omuyimbi omulala tebitambula tekitambula oyina kola mulasa lwasa walogera gwa like sandi musayi kyenkugambye Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta okuwuga okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira tulina dde ne boarding buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 011412 oba kubira director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Kale mukwano gwange nkwaniriza nate gwa tulaba ku Export TV ngena kusaba sharing subscribing munno n'akatambi kano kamuwe nzo mwana soda Daniel yakutte kamera kifaananyi ne kikutukako nga kirungi nga bw'okiraba nino omukulu gwendi nayo nako olwaleero twagala abitebye ng'embooko ziri zaawali tezinnatuuka twagala asoka abitebye waliwo omukulu atambula katambi afaananira ddala King Saha nga bw'omulaba kati ate waliwo n'omulala gwe tuli nayo olunaku olwaleero agenda tubulira amannya ge na biki byakola oli omulala abantu gwe mutandise okutabulatabula n'ono aperforminga ne ku shows oba oliawo Saha yekennyini zatasobola performingako yaliko ne mu video y'omukulu amanyikiddwa nga Lily Puzzle oluyimba lwe yayimba nga adisinga obanga akomerera King Saha omwana oyo agenda ayita tembo eyita kabakeri ddaluzole kati ne bakozesa omuntu afaanana King Saha niwo omukulu ono byonna bye bakola byonna biwunzika gyali so ne tunomunonyako nnaku olwaleero tulabe kigenda mu maaso tulina bakama baffe aba God Heals abo medicine bano basangibwa mu kibuga Kampala ne Mambuka ate ng'osobola bafunako ku namba y'essimu yaabwe awo gy'olaba wansi ne bakutuusako services zaabwe bulungi nnyo ku nkola eya delivery bakubire kati wattu wejjanjabe ebirwadde bikumazeko emirembe bwe tuvaawo tulina bannaffe aba Alpha Media Production ate nga ffe bennyini mu videos ebifaananyi
buli mukolo tukubira otuwa omukolo gwo tukwate videos ennungi n'ebifaananyi ebirungi ate ku bbeeyi ejja mu nsawo yo tukubira ku namba ya Facebook 0770944266 embeera etambule bulungi sebo nsanyusa okulaba kale sewa uli utya ndi bulungi sewa ogamba otya sewa ndi stade lwaki moyi opafominga ebivulu nga sigwe saa ate nga oba oliawo olusi byenaalemu oba oliawo nga birala bivulu kyebyo sibimanyi waliwo akatambi omukulu Dani kaali obalagaawo ng'oyimba embaale ku kivulu kya Nandala Mafaali leka naawe oyo sinze mwana gwe kituufu sigwa performing wali oyo sinze nga mufaanagana nange simanyi nange just nabera mu comment section mu inbox nga batandise okunvuma oshitegeera ngenda kulaba ngenda kuyitayita nange akatambi ne kakola ki gwe bakuyitana nze kozesa King Summer King Summer 2560 ate oli kirabika kozesa King Soldier oba King Soldier official kati besides akatambi kano ani yali mu video ya Lily Paz yoli omulala era yennyini yoli yalimu naye bakubanze lwakubanza trending kungamba like video zange zitrending nnyo kitegeera gwali na following esinga ko yo following likes bichi so abantu bagoberera nze oliti bamumanyi social media oliti bamumanyi kitegeera kubanga namuchekinzeeko nga ina followers obangumi 2 zoka bwezi tikati oliti bamumanyi bwe giwunyeri emboko zijje wange bwakola amakosa eri emboko zijje wange ofuna ku masimu abakanga boy banji naye kirungi enamba yange teri ku gundi ku WhatsApp bwashi teri business oyingira inbox yange netukola nojimuwa just oyingira inbox nombereza ka hi WhatsApp bichi ene gundi idea eno y'okufaanana saha n'okuzannya ennyimba ze nga amufaanana yennyini wagijja kukiira wagitandika ddi era wa just mu kusooka abantu be bakola ki bakinteekamu batangonga mwana ofaanana King Saha kwana King Saha nga sinasiba dread zino mu kusooka before kati mbandi awo nga nange following King Saha like King Saha ndi mu musaayi omuwagira muyimbi wo mwagala nnyo King Saha ashitegeera kati ekisaala kyatuuka nekola ki nenkula dreads neteekako dread wange netandika okutula mu nyimba za King Saha ashitegeera kati abantu ekifaananyi nekivirayo ddala bwewateekako dread mwaka nga kyogwo like Bina zisako biri abiri nga covid yawo yakatuva around kati ebiseera ebyo jukiro obwavu bwali bungi nga sina smartphone najitunda mu covid wajiwayo ne bakuwaka ne babaka sente kati nenvaayo ku social media nefuna ku sente nenzamu nengula smartphone era kati na postingayo video one day abantu ni bayika viewers likes comments ngabagamba yegwe King Saha oli muganda wa King Saha bichi okitegeera nga bobimanyi ngirani ko lya kavimbo netekayo yokubiri naye netambulira ddala kati nekimaintainingira awo bwentyo okitegeera kati nange nesanga nga King Saha andi mu musaayi kati awo nemukwatagana ne otandika okutambulira mu ye
n'okola ne videos wali bukinzeko ku show mu linnya lyo ne bakutwala nga gwe Sano batwala nga nze oli muyimbi nga nze Sama nayo buyimba bwange butono n'obuyimba bwange nga busatu osobola tuyimbiramu sobola kuyimba naye kati eddoboozi okuyimba nga ko talent wise olina mu talent oba just watandika bikopa bino fana sana ogamba n'okuyimba kankopere ddala talent mweri oyimba style ki yenyini zinyimba zo ngale tuziwulira enyimba zange mujaziwulira enyimba zo ngale tuziwulira oziteeka ludda kweziri ku TikTok naye kati abantu tiwagala ziwulira oba lwaki bw'oyagala oziwulira oyinza obba waayiriza naye nga naye kanyini nga bazi ku playing odduka mbiro oba ekiseera tekinatuuka ndowooza naye nga ye waka mulungi abantu banjagala nnyo omuntu ayinza okunsindikira ka message nagamba mwana gwe nkwagala nnyo njagala kuweereza aka gift ndakuwayo ekirabo byokola binyumira ngenda kuwayo ekirabo omuntu tomumanyi tomulaba ngano tomumanyi nakukubira essimu nagamba sindikira enamba yo ogimusindikira nakuterako 10 2 shege okola sente muganda wa si nyingi nnyo eriyo bo omayinga kati eriyo abantu abamu nga bo balinga ababisi nga bwakuyita Sama tomubuusa eriyo abantu ngabo nga tobabuusa omulekerayo nalobe nze mugamba bangi nnyo saha nange biki tukulinze Luwero tukulinze we Masaka biki ochege ngobagamba azija nedda mbagamba si nze saha ola nze Sama King Sama erinnya lya King Sama ngege njagala mu King Saha namujjako erinnya lya King ate Sama nalijja ku Sama Soja Sama Soja mwagala nnyo muyimbi wange buli omu wamujjako erinnya n'omujjako King oli ne mujjako Sama kwaba ni gwali omitinzeko in person tewali ate okuwuliziganya tewali gwemanyi okakasa sibamanyi sibalabanga nako yadde mu show nga bapa baze tewali tolabangako yadde show ya Saha simumanyi Sama Soja simumanyi ubira luddawo mbera mukono siwala nnyo Saha atiroteekayo shows togendayo mbera mukono oba oti ekigaali okuyitamu era nekirala mbera bize gwe mbera bize ku mulimu tobeerangako mu show ya Saha yonna Mukama Katonda wa simulabanga nako ate omuntu yenna okuva mu management ya Saha oba Sama okunoonyaako taliyo yadde okugamba nti kyokola si kirungi ekitebe waliwo guy yaŋŋamba njagala kutwalako ewa Saha ate nasaba ssente guy erinnya ly'empozi sirijjukira bulungi kuba bemanyi abasinga omubeera okumpi kuliko Super Chance amuli kumpi waliwo ne yaliko ayatambulako ne ba Good Drive eddadda waddaddadda ne kugali abeerako simulabangako kugali asa naye yakugamba jasi yayingira inbox yange nagamba kyekiriwo biki njagala kutwalako ewa Saha mbe enamba yo nemusindikira enamba yange ne tugenda ku WhatsApp nangamba njagala kutwalako ewa Saha mu maka ge nakawuka kati ogenda kunfunira emitwalo 2 ngolo mbuza gaji mubuza gaji kati nemanyi ono omufere wanayagala kumufera kale namulekaawo ku Bluetick nemanya nti ono just naye ayagala sente ayagala kukola osanganisa naye tamumanyi naye nga tamumanyi newunyisiza nnyo okubanga abakulu tobanoonyaako yadde obeera webategeke banoonya naye kubafuna boy si kyangu enakawuka tomanyiyo akawuka manyiyo naye wasa simanyiyo boy ni wasa tewabula mpozi nga tewabula naye nga ntyayo kale otyayo ki
wali ofunyeko omuntu akubira okukola ekintu oba oli awo ekiri against saha nga kisobola omukuba nga kitatta n'erinnya li olina akuwa akaddiiro kati ng'oli obaamu akaddiiro obeera mu vidiyo tofunangako yadde simufunanga kitegeeza gwe obadde okyatambula clean nze mbadde nkyatambula just oli ayagala kwonoona erinnya lyange ku social media because nange nina ekyenjagala nzimpe nze nga nze ng'okizimbira mu saha okitegeera ekintu ekyo tekikukweke gwe yo originality kuba kati wano obanga ayongera opromotinga saha toweraliikirira kiyinza okutta ekikyo kyoli promotinga saha nakyo kirungi osanga amasaha nga yinza ofunamu biki obudde buno sofa kiki wakakifunamu emikwano gift abantu bambaye ku gift gamba nze video zo zinyumira nnyo mwana oba oli nagamba nefuna omwana nagamba njagala tukola ka club TikTok club naddala abawala owumula abawala banjagala nnyo nnyo bankulaba nnyo ng'obateeka ne ku status nnyo bikoma mu video bamweyongerayo n'okubasabisa yobireke boy soka obuulire kuba ndaba nnyo mbayidayo ng'oli n'abawala bangiko abawala muwala nina mukyala wange sebo bamuyitani mukyala wange akuba asoma bamuyita Patricia nemwana era Patricia kutumiddeko abeera ludda kakasa omwogedde erinnya ogumyemu teriyo yali aguddeko mu mbizo jasi oli abimanyi jasi aŋŋamba buli kimu nkimanyi oli muvubuka naye jasi weekuume yes era akuleka n'ogi abimanyi akimanyi tasobola kubeera ku ssomero nange nga gyendi eno nga n'obeererawo okitegeera abakimanyi okitegeera naye oyo kyaŋŋamba kyenkola nange kituufu oba alina mukaogo oba gwalinamu jasi ndi wakabimu kati akweguya ndi wakabi nnyo kintu ki ekyali kikutuuseeko ng'oli bwotyo nga bw'oli nga toli kyerabira nga naye nga kyajja lwakuba kino kyotulaga ku internet nga toli kyerabira bingi wabaawo ekimu oyo ojja tubulirayo kimu bakwata n'akawala ssebo kali kato kali kakulu naye nga kasoma sola kyerabira boy ate kati tuli bwetuti akawala tetukyali bwetuti tuli bwetuti oba mwayawula video zo ntero zirabanga kikutwalira kyokkola videos ezo like kyosaamu okukola video kiki kyokonsidering ennyo ezo video samuka sente sewo tekamuka sente ojjukira oli cameraman ayagala sente ku editinga video ezo si kyangu waliwo ankwata bamuyita bintu shoots omulala bamuyita kebag babeereyo omulala abeera nasana omulala abeera side ze y'entebe video zikwatira ogambye oliwo emukono kugambye ntekamu ku ssente sebo nova emukono nenzija mu town n'okwata video nenkwata video sente ezo zivaayo oluusi zivaayo TikTok tugiyita business nezigaana kitegeera ati kali bw'ofuna omuntu nakugamba njagala tubeere ku ffenna naye tukwatako ka video TikTok club osobola mugamba nti kiri bwekiti nabwekiti ogenda kumpaayo ka transport biki nange genda kunfunirayo akantu TikTok mulimu mulimu wakasi nnyo osobola okugubba esingako n'obaawo essita TikTok abaana bakozemu ebintu bingi nnyo
ate gwe musajja wange ate gwe wabona ayogerera ku baana nga gwe ndi naye wane nze TikTok kyenzigiremu nga bingi so mulimu abantu bamanyi buli woyita sama oyo tebakuyita sama bamuyita sama abatamanyi kale asobola kuyita saha obaleka ne baloberayo sita waffe nga mbita ku street sita waffe owakabi biki osegeera ya kati nowulira nga abantu bakwagala ofunyemu emikwano noli akavimbo okitegeera olina kugamba just omuntu asobola kusindikira enamba inbox nga takubuziza nako just nakusindikira nomugamba WhatsApp nagamba wakinjagala ndabe ku status zo okatege nga mwana wa buwala yes n'abakaddama bali eyo bannange otera okuba ku luseke omwana ali eyo kaddama kugamba mwana sama njagala ojo kime ku airport otera no bakima ku kisaawe otera bakima tokimangako kale mbitya otyaje sibyagala ningo toba kuba ku luseke sibyagala oluseke bo deba kuba gwo oluseke bakuba bati oluseke Allah kadama tobamanyi nzima batwalira budde ne bo kuba oluseke nebo boy mulimu abawala kale just olinga talina kiddako ku kiguma azalya bino ebintu byokola olina ekiroto sama nina ekiroto ki kati njagala baki kale ekiroto kyange ndowooza ngenda kitukiriza nga maze oku meeting oyo king oyagala mu meeting ani wano gwe mmanya abali ku saha Maka ghetto speaker ono ekyali wange tava ku saha oba tukubire Maka ne Maka kati tali mulale ani omulala super chance King Sama Soja Sama Soja yali kyaliwe nalina omuyaye omusajja wange bamuyita Salatifu Madoi yali kyali nnyo wa saha manye wa Sama oyo Sama Soja bintabula Yesu Latifu Madoi wali omuliddeho simumanyi designer ali awo bwato oyo yali ajja tutwale wa Sama Soja naye wenjogerera kati yafuluma yali ajja tutwale wa Sama bulungi nnyo yo kyange nyagala meeting ku King Sa banga buli omwangamba nze ne wekola wenti omukono wenti bagamba okukozenga sa okukozenga sa ne wenchuka mu wenti omuntu agamba sa ne wentambula mu wenti omuntu akugamba otambulanga sa ebintu ebyo wali oba watula n'omwetegereza nga bamaze okugamba nti sindinga wenti tomutulira n'olaba buli kyakola bwanga bwakasuku bwazimba mu studio kale olusimu ozizola musa kingakaawo kale nanga akazimu kankwata sewe ngamba kampere kusa paka kumachanga ndi kusa nga wetegereza engeri ya nga netegereza kubanga ekiroto kyange ki Oshtege ya omuwamu obudde ne mulaba waneno ku YouTube oba ku TikTok ate sisobola kuyita ku video ya Kingsa abantu guyinzo kiwagira abantu befuulanga abalala olina ajjayo ekifaananyi ky'omulala n'akitambuliramu mulimu omuntu kale nga yeefumba nenga sikyali mpaayo mukubeefumba ng'olaba omuntu kale yeefumba bwatyo ya ani gwe nalaba awo yo gayi gwe nalaba nga afaanani yeefaananyiriza Wizo naye gayi simumanyi ng'olaba Kawaani nga ndaba Kawaani waliwo Alex Muhanji baatera otwala mu comedy store yatwalayo gwe yatwalayo yatwalayo olini tofunangako stage nene bweziti nenga zo zaagala ze nkola byange
stage sije wali ofunyeeko konga ddala nene nga nene boy waliwo bantwala keyo naye batwala nze okitegeera nze alina ba followers ku TikTok okitegeera waliwo show ginagenda keyo naye nga boy abantu baagala nnyo sama sama ngolaba jajasa omutwe bannange sama tukwagala muyimbi kyomunene gundi kyeyali gwali omitinzeko ne mukolako business naye tewali mpozi na mitingako no awempere yani Crystal Panda nga muli na business oba just twali nasana namusanga ye waliwo abaana babayita V-Power twali naka business ke tugenda ke naye nga bamuyise nakutegeera nti nategeera agamba ye Grace Sama nengamba yinzi era nakwata essimu gamba tuwe yaka photo boy yes aka photo boy bakaddawa bana yakakuwa yakamperiza naye nga kayika lwaki bwenda video zo terazikola n'abantu bapya lwaki toli associate you don't associate with never TikTokers bana abanene abeita abanene nze sefumba kale kyekyo otegeeza bwana nze sefumba njagala gwaba akola ki gwaba ngamba nti Samuli wakabi okategedde so bo banene bo befumba yes. Walonda yo ku live sitera nyo kola live dwaje abazikola befumba neso nga boy sitera nyo kola live era bosanga ku live beerako mayo genda mara mwezi mulama nga tondabye dwaje live ezo kale sometime abantu webanga bakulaba nnyo ku live video zo zibate zikyatambula tebaziwa nnyo obudde ode baba ina okusanga bobera ku live oko abantu bakulaba nnyo buli lunako oli ku live okategeera kati ofuka wa bulijjo kategedde kati omwana nawasanga video yo asobola giyitako bwisi njamusanga ku live namulabe ku live oba novumirako ku live okategedde kati nakugamba ekyo ekisama naye sama yantama so omutera obutezi video notambula nogenda kizibu okujja omuze otegedde kati live eyo njikola nga ndoza nga ndi mu vibe nga sina binsumbuwa okubwamu nga sikubwa obera amazima wala isikubwa boy saa akubwa akubwa boy simanyi tatomani simanyi ate sama takubwa ate sa muwayiriza nnyo sana esa atakubwa waliwo kiri katuze mabega sa atakubwa just muwayiriza sefufu nakawuka yemukuba nawe yekubye nange enfufu olaba wali eri gundi wali eri wajudde efufu boy TikTok aji mbanene nga chaliwa atisi ngo musobola bondinga atisi mbako kyemuko netubonga nga chaliwo wange nice cute kana kawala kana kawala wamana laba ko ngo posting nyo oli chali wange naye abasinga abaloza balozo batweyaga walozaako bya vibe justify closer friends with benefit kagana just chali wange yagana tasobola gana tonatega kibatu sinatega kibatu nengo inamusubi itege kibatu Yokai kamba TikTok institute yekayika banchi ngaba ate abasajja ngaba bachali bange ni Ali Banks no mwana era abo kwa bana laba institute ngabali ba collaborating ne banks ne banks yakona ka ngaba mwana chokola cha kabi twalina institute namukubira nesimu nagamba nina sama wanene tuli shooting a video ninjogira naye kusimu
yani togerawo nemanya nti connection hweri boka abo bokka ate bana abalala twagamanyi balala nedda olaba TikTok buli omu yefulasta okitegeera ogenda yingira mu inbox ya TikTok omu nakuzoleya ate nalowooza nti ali waggulu we oshegeera nakuzala wae oshegeera oyinza omusindikira na message nakuleka ku blue tick nagireka awo nagiddamu nga wayisewo nakumeka bidi nakumpiri nenga ala akutegedde nti yeggwe nakutegedde jasi nakuvimba bubi jasi navimbawo kyali kikutuse onagwa leo nonyezaako na bina shege naye ebiseera ebyo nga sinafuka wakabi nakuzoleya ani gwe gomba okukolako naye kwaba nadaba naye boy na Ariana bamwita Ariana Sebunya oyo mwana jeka banji naye oyitira nnyo mbakazi simanyi lwaki ebintu byo abakazi boy bandi musayi nabo banjagala nnyo oli mwana oli site boni oba wajja mu buzi kuyiriba munajja mu buzi just kuyiriba oli nganze nange ndi webuyukwe goli wawo ajira ku kanta wajja kulonda nsenene no sitegedde owa mira kabe wakamuja boy anga si bajukira na bajukira ako bodi bakubya konaga yegwe tulako tebasobola kuntegeera okaka kye kituufu tebasobola laba ne muganda wange yambita ku bwisi ekanawo one blood akuita muyisinganya ngatamanyi nomukuya nomuganda nakulabeko na yezo nagamba nedda tekisoboka tekisoboka nagamba tekisoboka amanange yenze wasiba dread wafuka muyaye nagamba nedda just otambula n'omulembe nekyo oyagala obeere abazadde bo gye bali wali ogenzeko gye bali ne dread eri tebakwekanga muko basigala nga agamba siye gwe mama yenze kiki kati bo jukira bo mama Musabi tizino dreads amastani bichinga bo bimanya abakadde teyakugobe waka ati yangoba nagina ne sente nalina sente ate jukira omukadde wano olwatuuka ku sente omukadde ku sente n'omwocha kugamba n'emwocha ebigambo nakendeeza okusuula eyo video bwogobera nnyo TikTok yange kuziri zino zinasooka nazo video ziri eyo wasi video egyeri nga mufuwa sente n'omuzikiza nemuzikiza ate nangwa mu kifuba n'agamba mwana wange weebale genda osibe Allah bwana wange just yeta yagala yangamba kale kuomula tatu era tobikola nze sina tatu era tolibikola sisobola bozi kumatu ntekako kaneno kewatekako buteesa asika kufumita mu asika kufumita oyine dini oli wa dini nze ni Catholic omusapule eriwa oteka bulingi ashawo ngatawo ate buli Sunday ngena ku church twale church kijosabira gundi nagalama teka mu passport faza wawo yani wabula siba olaba nega wasabira buli Sunday nega Sunday faza to mumanyi siba manyi just kera ku macha mwana gutebe yanjula dani umbera mbitambiro byemisa tebe yanjula gundi manda kakuvugala imwana ebyo tebiriyo muyafe tebe yanjula olutuka naimba ekitambiro kyemisa nyo just gwe teka mwengo yezo
tuka wali kugundi yingira omanyi okusoma eswa gundi ya Bikira Maria ngezako ono tasaba commenting am comment section disozo gwolina mukafiri wandika nti sama mukafiri sama si mukafiri sama kiki kyosobola okukola kwogera ku kikolwa kyono omwana ono gobatwala ku shows za gundi na performing mu kifaananyi kya saa alekerawo ebintu ebyo gwe boy lekerawo ebintu ebyo obana ndi kuyise na dogo osege kibi nnyo kuba sawa zino comment section gundi mu comments ezisinga obungi zijja wange osege abantu bakomentinga nnyo ate nga bavuma basaba abana ba TikTok banange musabula mwana nenga bakusabulira bwerere bansabulira bwerere clarifying empewo fe ruve wano bakaka senti siyebwe abatula ba followers bange abagoberera abangoberera ku gundi everywhere ndi wano bategeeza nti sinza ali mu katambi akatambula ku social media sinze yoli guy nelinya lyesi yeita King Solda oba Soldi gwelityo nyenga bomulaba mufanagana mungo mulaba ne tumachi ngina yelwa kuba nti ye mweru ate goli kala lyale ndi kala ya saa kugaba kimwe kya saa omufanani ya nze ndika n'enfuufu mwene bakuba nnyo efufu yokka wazigo olina akataleke kale yamba akulu twagala banyuka oba olina akataleke kakagamba abakulu fe tusiibule ba followers bange temugwa mu maanyi yenze King Samao owakabi mwaka fude chendi kati tujja ngenda bayimbira obuyimba n'obunyumiro waganye tuwa mwaka pera agala kuyimbiremu tu mwaka pera watu uli kubwangu tuwulire kuba oli mpulira n'okugegenya agegenyeza ddala saa ayimbira ddala nga saa bakuyimbira mu kayimba ki kayiyi kati gatugenda enyimba za saa zino bwe ziba zakafuluma ozanguyirawo n'ozipakirawo n'ozikwata aina kana kapya yatadde nzijja era nako wakakutula banange I'm coming kikutwalira bbanga ky'okuyiga olulolo just dakika nga 3 kuba sande mu musaayi nnyo sande mu musaayi obeera ng'omutambulira kakayimba ekafulumira bepaba ng'okafunirawo ng'obakuba endongo weewaawo niwakola bwenti King Saha oba nkola chuka mu bwenti katono King Saha oba nkutamye mu bwenti katono King Saha gaba like ogendako ddi ku kitebe simanyi kugambi just singa kisoboka Katonda nanyamba oyo musajja wange oyo ne mu meeting bulamu butambula bakama banga abantu followings omukulu ono waliwo mukulu gwe nanga bwe nakunyumiza tutandika ali ku TikTok okwo ngabo olabira ddala saa bakubate yakikozesa we ekintu kyoli nayimba ne shows saa zatasobola yimbako era yaliko ne mu video so omukulu ono kwe kuvaayo n'agamba nti bana nze siyenze byange byonkola biri clean era bwe osobola genda ku TikTok account ye King Sama naawe olabo baddala kituufu byakola byono n'erinnya lya saa naye tujjagala tusigala nga tubanoonya timu saa tulabo babbo byabatuukako batebinnaba abo bakuteekeddeyo ku mbooko oba ku birabo nga bwotugambye then tukwe feedback barage mundeke nekirala simanyi lwaki embanga sikoze mu kayimba ka saa tilutambula eyo challenge tetambula mwana gwe bwokola challenge ndanga si muluyimba lw'omuyimbi omulala tebitambula tekitambula oyina kola mulasa lwasa walogera
Gwa like sandi musayi kyenkugambye. Sijja kayana mugira mweri musayi. Dali wama watu tukoze ensobi ffe tujjeewo tusinkaleba naye mu story endala mubeere bulungi for now. Bye bye. Yeah man. Export TV to the world.